okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwannyinaze, nate nkwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ku lutimbe lwaffe luno gaggadde 3ABN Uganda. Njagala okwebaza Mukama Katonda kubanga abadde mwesigwa gy'oli era ne gye ndi. Olw'ekisa kye ne tuba nga tusobodde okuzuukuka enkya eno eya leero, ate n'obeera mwesigwa mu kusalawo okwo nti olunaku lwo ojja dutandikira ku nsulo yaffe y'enkya buli ku makya kumaliri ssaawa 11:30. Gwe muganda mwannyinaze abadde yeetala olw'okugenda okukola olala ng'oweetala obeeko by'enteekateeka y'ekyenkya, kusaba eddakiika zino 2:15 oziweeyo tube n'ekyokuyiga enkya eno eya leero. Amannya gange nateera nzeziwa Elia, omuweereza mu kkanisa ya Seventh Day Adventist nkaddiira awo e Makerere opposite Road Development Center. Tuli ku nsulo y'enkya, nkwebaza era Mukama akuwa omukisa olw'okukola okusalawo okwo tyojja kubeera nange mu kugabana okw'enkya eno eya leero. Nga tunabagenda wala nnyo katubeere n'okusaba, oluvannyuma lw'okusaba tujja kubeera n'oluyimba olwo lwe tunaawuliriza ate bwe tunaalumaliriza tugende mutereevu mu kyokuyiga. Katonda waffe omulungi ow'ekisa, ndaba nzija gy'oli era nkwebaza olwa muganda wange ne mwannyinaze abaakitwala nti kya makulu era kya nsonga okutandikira ku nsulo y'enkya. Katulabe omukisa wamu katugabane tutambule wamu naawe okuyita mu lunaku luno olwaleero, ekigambo ekinaawulirwa era n'ekinaayogerwa okuyita mu nze kibeere entanda eneetuyisa mu lunaku luno n'ezijja mu maaso. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Musalaba awali amasi aganaza ebibi woba onkumira kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nepumulamuye okwonze omunaku wesanga eddembe omusana gwa Yesu negunjakira nze kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nepumulamuye wesanga Yesu wange neyeraga gyendi nga ampa amanyige gaberenga munze kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nepumulamuye awowe naberanga ganesiga Yesu alyoke anongose ye antuse jali kutusa lwaleja kumusalaba
ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene ya leero kiriko omutwe ogugamba nti obuwabuzi bwa Kisoferi. Obuwabuzi bwa Kisoferi. Olunaku olw'eggulo twalabye abakalinkwe n'abawabuzi oba abawi b'amagezi ababi nga mu bo mwagiddemu Kusaayi naye nga amagezi ge yali awa gaali ganoonya kutaasa Dawudi, ate ne Akisoferi katulabe obuwabuzi n'amagezi gaawa olwaleero. Era nga tukyali mu ssula eyo ey'e16 ekitabo kya Samwiri ekyokubiri olunyiriri lwa 2. Awo Abusalomu n'agamba Akisoferi nti sala amagezi bwe tuba tukola. Abusalomu n'agamba Akisoferi nti sala amagezi bwe tukola ki? Bwe tuba tukola. Abantu simanyi oba bakitwala nga kikulu. Omuntu omukulu okukwebuuzaako tekitegeeza nti oli wa kabi nnyo, naye aba akwesize akusembeza okumpi naye ng'asuubira ogenda muwa amagezi agamutwala mu maaso si agamufeebya. Kyava ayita Akisoferi kubanga Akisoferi yali amanyiddwa nti muwi w'amagezi mulungi. Tulaba abantu kwonooneka. Akisoferi bamubuuza sala amagezi engeri ki gye tuba tukola. Amagezi aganaatuyisa mu mbeera eno gye twesanzeemu, obufuzi tubufunye, Namulondo ngirinyeemu, naye ebiddako awo simanyi bwe bigenda kuba. Nsaba magezi. Kyova olaba abantu bonna abayingira mu bukulembeze oba mu bufuzi tebeegobaako bawi b'amagezi oba babadde mu gavumenti ezibaddewo. Bw'olaba akola ekintu ekifaanana bwe kityo nti bakuwadde ofiisi nti buli abadde mu ofiisi bonna n'obagoba, gwe oba oyolekedde kugwa kubanga tolina kyogenda kutuukako mu nteekateeka ne bw'oba ng'olina enteekateeka nnungi. Pulaani zo zonna ziba zigenda kugwa butaka. Akisoferi yakimanya bulungi nti kyali kyetaagisa okwawula Abusalomu ku kisa kya kitaawe. Abe nga kyonna bwe kinaaba kitaawe tali musaasira, tali musonyiwa n'omulundi naki n'ogumu nga bwe twalabye olunaku olwajjo. Singa obusungu bwa Dawudi butunuulira muntu omu yekka bw'ati, abutunuuliza omuntu omu yekka bw'ati Abusalomu, Akisoferi kyali kimukolera kubanga Dawudi yali tajja kulowooza nti byonna Akisoferi yali akimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'ebyo ebize bibaawo tebuyinza byonna kuteekebwa ku ye, kale bunaabeera ku mutwe gwani? Gwa Abusalomu. Dawudi bwe yali ava mu kibuga Yerusaalemi kyamuwaliriza okuleka abaganzi oba bakazi be 10 emabega. Yabaleka wa? Emabega mu lubiri lwe. Bw'osoma essula y'e15 olunyiriri lw'e16 wagamba watya? Nabagambye nti bw'oba onootegeera ebigenda mu maaso bye tuyigako buli lunaku, olina okuddako emabega weetegereze tutuuse tutya ku mbeera eno. Olw'e16 essula y'e15 agamba nti kabaka n'afuluma n'ab'omu nnyumba ye bonna ne bamugoberera. Kabaka n'aleka abakazi 10 abazaana okukuuma ennyumba. Yabaleka amabega bakuume ennyumba. Twagambye nti waliwo abantu abawa bannaabwe amagezi agatali magezi. Lwakuba mu Luganda teriyo ekigambo ekigamba nti amagezi amasiru. Bwa tegayinza kuba amagezi ate ne gaba masiru. Naye bawa amagezi amaki?
amabi. Akisoferi kyava awa amagezi Abusalomu akole amawe ekiyitibwa amawemukirano mu Buganda, akole amaki amawemukirano, yeebake oba akozese bakazi baani ba kitaawe. Kati bulungi Akisoferi mu Isirayiri akimanyi bulungi Katonda yalabula mu bimu mateeka Katonda ge yawa Musa mu nkolagana z'abantu nti tebangayo omwana akozesa muka kitaawe, tebangayo omwana akozesa ani ng'azaaliddwa tewangayo omwana akozesa muka kitaawe, tewabayo omwana akozesa ssengaawe, tewabeerayo omwana akozesa ki mwannyina atazaalibwa nnyina. Ebyo byonna byonna mawemukirano era byali byaki bya muzizo eri ani eri Mukama. Naye omusajja mukulu ono laba amagezi gawaani gawa Abusalomu. Nabagambye olunaku olw'eggulo nti twegendereze nnyo abantu abatuwaanawaana, naye ng'amagezi gagenda okukuwa gakutwala mu kuzikirira akuwabya buwabya. Kati Akisoferi ono musajja mukulu amanyiddwa olw'okuwa amagezi amalungi ge yawanga Dawudi kabaka, laba bw'ajja awa amagezi eri Abusalomu amugamba amuwa amagezi ag'okukola amawemukirano agagenda okwanaamiriza buli anaagawulira. Ekikolwa kye yali agenda okukola kyali kigenda kuleetera obukyayi mu mutima gwa Dawudi eri mutabani we Abusalomu. Era nga bw'akola ekintu kino kye kyali kigenda mu ndowooza ye oba mu magezi ge ekyali kigenda okumunyweza ku Nnamulondo. Mu bukulupyakulupya n'obukalabakalaba obubi ddala ddala obw'enkola ya Sitaani yennyini, omusajja ono ataalina nsa mu bulamu bwe yaleetera Abusalomu okwongera amawemukirano ku musango ogwali omubi ogw'okulya mu nsi erukwe ng'awamba ye nga waŋŋamya mu Nnamulondo ya kitaawe. Amawemukirano ogasseeko obujeemu obukoletedde okwewaŋŋamya mu Nnamulondo ya kitaawe. Amawemukirano gano teyagakola mu nkiso. Teyamugamba nti agenda baka kitaabo ebintu bino bibakoleko mu nkiso, naye akikole mu lujjudde mu lwatu ng'eggwanga lyonna erya Isirayiri likola ki? Liraba misana ttuku. Mu nkola ez'amawanga agaali geetolodde ekifo ekyo mu mirembe egyo, omuvubuka yenna bwe yali ng'alinnya mu Nnamulondo ekyalaganga nti obuyinza kati bubwe kwe kwezza abaalinga bakitaawe. Naye ekikulu ekiri wano kye njagala tutegere nti Katonda ebyo yali abikoze eki? Yali abigaanye mu bantu be abaana ba Isirayiri nga kya muzizo. Naye laba Akisoferi awa amagezi nti kino ky'oba okola mu lujjudde, kubanga abamawanga abeetolodde nabo bwe bakola ki? Bwe bakola. Bingi nnyo tubikola olw'okuba tulaba baliraanwa baffe, tulaba abantu babikola nti ndaba ne gundi abikola, olaba ne gundi nga wakitiibwa, olaba ne wekitiibwa gundi akola bw'ati, olaba ne mukadde w'ekkanisa akola bw'ati, olaba ne musumba gundi akola bw'ati. Abasumba ennaku zino abakazi babakyusa nga masaati oba mpale.
kakati n'abagoberezi kiba kitegeeza nabo bajja kukola ebintu ebifaanana bwe bityo kubanga baga nti olaba ne gundi bw'akola nga gwe weerabidde akikoze nti abantu bakussaamu ekitiibwa kyokola bakitwala nga ki ng'ekitaddibwamu efuuka mpisa yaabwe ekikolwa kyo katugambe nti Ssaabasajja alina kyalagidde ti kano ke kalombolombo mu Buganda oba empisa za Buganda zigenda kuba bwe ziti naffe tuba tulina okukola kyobigondera kakati laba omusumba w'ekkanisa omukadde w'ekkanisa Ssaabadinkoni oli kyakulabirako eri abo b'okola ki bw'oweererezaamu bw'okola ebikyamu kye bantu abakkiriza kye bagenda okusobola okukola olaba ne gundi ne mukadde gundi bw'ati bw'akola kati Abusalomu bamuwa amagezi nti kola bw'oti naye nga byagenda okukola byamuwemukirano ebiswaza eby'omuzizo naye nga tagenda bikola mu nkiso naye agenda bikola mu lujjudde lw'eggwanga lyonna. Olw'okuba omuvubuka ono yali akuze ng'akuziddwa kyegyo amagezi agaamuweebwa yagatwala bukolokolo n'agateeka mu nkola. Olwo ekigambo kya Katonda omanyi ebintu bino bijja bigoberegana. Olwo ekigambo kya Katonda ne kituukirira ku Dawudi nga bwe kyalagulwa nnabbi. Bw'osoma ekitabo kya Samwiri ekyokubiri sura 12 olunyolo 11 12 Olunyolo 12 n'agambye ebintu bino bye tuyigako olina okuba nga oli muyizi wa Bayibuli ng'emabegako obadde ogoberera. 12 olunyolo 11 okutwala ku 12 agamba bw'atyo bw'ayogera Mukama nti laba ndikuyimusizaako obubi obuliva mu nnyumba yo ggwe era nditwala abakazi bo mu maaso go ne mbawa muliraanwa wo era alisula ne bakazi bo mu maaso g'enjuba eno kubanga ggwe wakola mu kyama naye nze ndikola ekigambo ekyo mu maaso ga Isirayiri yenna ne mu maaso g'enjuba. Ennyiriri ezo muziwulidde. Sura 2 olunyolo 11 Dawudi yakola ekyekivve bwe yaganza muka Uliya ye Beruseba n'abikolera mu nkiso. Bw'abikolera mu nkiso omukazi n'aba olubuto n'ayagala okubuzaabuza ebyaliwo ne kireetera okufa kwa musajja we enkwata nga bwe yayitibwanga Uliya. Obutakuluyisayo ojja kuddayo byesome mu ssula 12. Katonda amugamba nti ŋŋenda kukola ekigambo mu nnyumba yo. Ebyo tobikoze mu nkiso. Nze naye kigenda okuba mu nnyumba yo kigenda kuba kyaki mu lwatu. Tombuuza lwaki Katonda yakikkiriza kibeere bwe kityo. Ebintu bingi nnyo tubikola nga tubikola mu nkiso tumanyi nti teri ajja kumanya naye luliba olwo. Dawudi yali amanyi abikwese naye Katonda yagamba nti luliba olwo ŋŋenda kukola ekigambo. Muliraanwa wo ye muntu akulinaanye gw'obadde tosuubira kukolako kikyamu. Kati laba Abusalomu yakolera ddala ekyo ate ng'akikolera ddala mu maaso g'enjuba n'eggwanga. Katonda si yaleetera embeera eno okubaawo. Naye olw'okuba olw'ekibi kya Dawudi Mukama teyakirobera kukola ki?
kubaawo. Omanyi tuyinza Dawudi yali asonyiyiddwa naye ebiva mu bikolwa byaffe tuba tulina obisasulira. Omungereza kyayita consequence. Ekibi bayinza okuba bakikusonyiye, oyinza okuba weenenyezza olw'obwenzi, naye endwadde ezijjira mu bwenzi, mwe muli enziku, mwe muli kabootongo, mwe muli siriimu, ebyo bye bijja. Kati ebyava mu kikolwa kya Dawudi bye bino Katonda byatakoze eki, byatolobedde kubaawo. Ekyasooka omwana olubuto omwana yazaalibwa, naye omwana oyo Katonda nakkiriza akole ki? Awummule. Dawudi yasiiba n'asiiba naye Katonda yali amugambye nti omwana oyo tajja kuba ki? Tajja kuba mulamu. Era ku ne ku mulundi guno Katonda teyassaayo mukono gwe okulobera ki? Omukono gwe ogw'amaanyi okulobera ekikolwa kya Abusaalomu okugenda mu maaso. Kyandiba era kiyinza okuba kyekituufu nti Akisoferi awa amagezi gano eri Abusaalomu okukola ebyamawemukirano okulaga nti ekikolwa Dawudi kye yakola ku muwala we yali akola ki? Mwalimu embeera y'okukola ki? Y'okwesasuza. Kyandiba nti Dawudi mayanga Akisoferi yali ayagala Dawudi naye akikombeko. Yali ayagala Dawudi akikole ki? Akikombeko nga bwe yakikola kwani? Bwe yayisa Uliya naye kimulume. Era yayagala nti ne bana abakazi bakimanye nti obwenzi bwa Beruseba bwe bwakola ki? Bwe bwavaamu ebigambo bino. Akisoferi mu kuwa amagezi ge teyakoma ku ekyo ekyokuwa amagezi amasiru, ekyo nze nkitaddewo. Yayongerako n'embeera ey'okukola ki? Nti Abusaalomu alumbirewo taweezaani Dawudi amukole ki? Amuwondere ng'akyali munafu asobole omukola ki? Okumusaanyizaawo ddala ng'amagye ge ganafuye olw'olugendo. Kyava amuwa amagezi nti funayo, londayo abasajja 1,200 bawondere Dawudi. Baleetere Dawudi okukola ki? Okudda emabega baleme kulumba. Dawudi bamuveeko bamulekerere asigale bw'omu, ate Abusaalomu kimubeerere kyangu okumusaanyawo. Ebyo tubisanga wa ekitabo kya Samwiri ekyokubiri sura 17 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Agamba era nate Akisoferi n'agamba Abusaalomu nti kanonde nno abasajja 1,200 ngolokoke ngoberere Dawudi ekiro kino. Era n'amutuukako ng'akooye n'emikono gye nga minafu, n'emutiisa n'abantu bonna abali naye banadduka, era n'akuba kabaka yekka. Amuwadde amagezi, akoze amawemukirano, amwongeddeko amalala nti mu bunafu bwa Dawudi olugendo lugenda kuba lumukubye. Tumuwondere, abantu banalaba ejje lyaffe eddene ey'abantu 1,200 oba 10,200 bajja kutya mu kavuvuŋŋana ako Dawudi bamwerabire bamuleke yekka. Kati ate nze awo nja kuyisa mukka mu kiki? Mu kisero. Dawudi ajja kuba yekka, olwo nendyoka mukola ki? Nendyoka mumusaanyaawo. Kale nno enteekateeka eno era amagezi gano ne gakkirizibwa abawi b'amagezi abalala nti singa amagezi gano gaali gagobereddwa nga Akisoferi bwe yali agawadde, mazima ddala Dawudi yali
wakuttibwa. Naye Mukama tatuviiramu ddala. Nabagambye bw'oweenenya Mukama mwesigwa atusonyiwa. Era amagezi ago Katonda teyagaganya kukola ki? Kuteekebwa mu nkola, kubanga gaba kuteekebwa mu nkola Dawudi yali wakusaanyizibwawo. Mirundi mingi waliwo embeera ze twesangamu olw'obusirusiru bwaffe n'okusalawo kwaffe okukyamu n'okugoberera amagezi agataliimu, nga mu butuufu ebigenda okuvaamu bizibu ddala, nga bigenda tuswaza era bigenda kuvumwaganyisa erinnya lya Katonda era kabe kasinge bitwale n'obulamu bwaffe. Naye Katonda mu kusaasira kwe nassaayo ki? Kyava agamba nti ekisa kya Katonda kiba kijja buli lunaku ffe kyetuvudde tetumalibwawo. Ekisa kya Katonda tekiba kubaawo Dawudi yali yakusaanyizibwawo. Ekisa kya Katonda tekiba kubaawo wandibadde olunaku lwajjo ebikolwa byo by'ennaku ntonotono emabega, wandibadde ebikolwa byo bikuleetedde okusaanyizibwawo. Naye Katonda alina ebintu byakwatakwatamu n'agamba nti olw'ekisa kyange n'olw'omusaayi gw'omwana wange ogwayika e Gologoosa, kale ebimu tobiraba na biraba, tomanya na kumanya nti Katonda ye yakutaasizza, naye Mukama n'akola ki? N'akutaasa. Kale nno olw'okuba Mukama akutaasizza tokitwala nti kijja kuba kya bulijjo. Bannange, tuleme okunyooma ekisa kya Katonda, naye tukitwale nga kikulu mu bulamu bwaffe, tutambuze obulamu bwaffe n'obwegendereza. Naye nga kisinga obukulu, nga bwe nabategeezezza olunaku lw'eggulo, nti amagezi gaffe tuganoonye mu abo abatambula ne Katonda. Ekigambo kye kye kiba kibeera empagi kwe twesigama mu biseera eby'okusoberwa. Ebiseera byaffe tuleme bimalira mu bintu ebitaliimu ebitujja mu kkubo eggolokofu. Tukwane emikwano era tufune abawabuzi gye tuli mu bulamu bwaffe nga batwongerako si okutwawula ku Katonda waffe. Mukama akusaasire, ansaasire. Ensobi Dawudi ze yakola tuziyigireko, naye ate tuleme okuzigwamu naffe, naye tuzitebuke olw'ekisa kye n'okulungamya kw'Omwoyo Omutukuvu. Kwebaza olw'okuba osazeewo okubeera ku kisulo y'enkyenkene eya leero. Mukama akumpera omukisa. Yongera okulungama mu makubo ag'obutuukirivu, okuyita mu kusaba ne mu kuyiga, ate by'ofunye olwaleero bigabane ne muganda wo, mukwano gwo. Amagezi agasingira ddala obulungi eri Omukristaayo n'omuntu yenna geego agava mu kigambo kya Katonda. Geetwalire. Katonda omulungi ow'ekisa, nkwebaza obadde naffe okuva we twatandikidde. Ebigambo biwuliddwa, teriyo magezi gakira magezi gava mu kigambo kyo. Katugatwale nga makulu, tugafuule ekitundu ku bulamu bwaffe, olwo nno tuleme okusobya ku linnya lyo, ate tusobole okuwangula omulabe Sitaani n'enkweze. Okusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.